njagala okusabala disi akufunira batekiniko ngesiza abali bakayiba bakola bakola ne tuwumulamuko ennaku bawumula ennaku 14 abatanzania ne balekera ab'enkuta ne bakuba n'abamukere babaterewo empenda mwezi ennaku nabo babeereko ku mazzi ebidimba bisobola okubalansinga kuba bazzewo olutalo kati essaawa zino lwabamukere n'abankuuta nalwo lumiduse ab'emukere essaawa zino kati tusuuliddwa abaana baffe ne bakyasoma tuli mu mbeera ate abatuliraanye bensi ezigiriraanye bali mu kuguba tusaba naffe batulowoozeeko nsonga eyo neyasana oli mujazi wa Uganda eyatendekebwa omujazi wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oleme kuswaza pulezidenti Museveni abajazi baffe abakuuma ennyanja ekikolwa ekyo nze mbadde wano ng'akolereza ebyo ebirungi bye mukoze tubyebaza byokoledde wakisonga birungi bireete mukono naye bw'ojjako yunifoomu eyo naffe abali wano tetuba nanjawulo naye ate naffe abakozesa ennyanja tukkirize tugondera amateeka abakozesa ennyanja tukkirize tukole ki tugondere amateeka ekirala kyenja okusaba ssebo nti gwe kati ng'omukulu wazze mwalikwataganye n'abakulu abo ne mulonda abantu abatuufu abaana ababuuliranga ekituufu so kubanga alina nnyo olugezigezi ayogera nnyo amanyi wano wano n'omuteekawo okiraba akati ekintu ekyo kijja kutongera okutuleetera ki kijja kutongera okutuleetera obuzibu kubanga Yesu akyogedde wano ng'ampulira agambye waayo omuntu gw'ogwo omulimu ogwo nga tewali musaala gwasasulwa omusuubira nkola ki kuma bapigadde n'abalala kugenda ddala kalangala wa beetolodde ennyanja ababaka abo betulina muveeyo bake tubalabika kwekalakasa bwa nnyanja bantu kukola ki mateeka tebagoberera tetunalabaka kwekalakasiza ku birala naye nga bino ebyennyanja temukoze eki abantu bano bawulire ababaka baffe abawera 25 bavuddeyo kwekalakasa kuki ku nsonga ya nnyanja Parliament siina kyesikoze ekigwa mu ofiisi yange buli mukulu yeetagisa azeeko ekatosi minisita w'ebyenkuba yajja ekatosi ng'omukulu agaddewo omwali era gwasomolwa ku nyongo omwali gw'ekatosi ne tuleeta akakiiko ka Parliament kaakajaana emirundi 3 ng'ensonga ey'emu nkuba ne tuleeta n'endeeta leader of opposition ng'ensonga eryemu nkuba mama bano bonna abantu boolaba temuliimu alina kkolero lya mutimba okozesebwa mu kubangi abo bonna abantu boolaba temuli alina kkolero lya malobo ga sayizi etakkiriza mwabo boolaba wabula amaloba n'ebikozesebwa mu nvuba embi bireetebwa buleetebwa ate nebigibwako omusufu kakati tosobola kulabuza ku mbuga ya sitaani ate nga gomwenyini okuba sitaani omusolo gwe tugujjako gwo ne bakkirizibwa amaduuka ago agabitunda ne biyingizibwa nga bikkirizibwa nno kigenda kukola eddobo terina mulimu mulala gwe likola ligenda mu mazzi ono munansonyi wanyinza obutabakyamula mu bulungi erinnya lyange nyenze Kayondo akayondo wowulira kakuba olowooza kwono nasooka bakakola ki so abo basajja bato ekyo tebakiinaako kontrol kubiyingira mu ggwanga kubanga tetugenda kwogera bya bufuzi twogera mazima kubanga ennyanja teriko wa NRM teriko wa DP teriko wa FDC teriko wa NUMA ffenna tunoonya bulamu ebitabo siri munnabyabufuzi siri wa ifakiti siri wa fabo naye ndi wakulwanyisa nvumbi awo nno ffenna association zonna ez'abavubi abakulembeze bwena tukwatire wamu tulwanyise envuba embi so sijja kusosolamu nti ono sikola naye ono simwagala ono wakino kasita obanga oliwo gwa bulungi bwa nnyanja amulwadde tuwakuwira
nti waliwo ekizibu kye tulina okwadressinga. Abantu baffe bamuliddwa ekyokukola kubanga ekizibu tetunnasala magezi, tuleese symptoms, tulaba symptoms zetuwadde. Ekyansitudde okuva mu ofiisi nange amaziga nagayiwa mpoli nga bonja akaabye n'akola kyogambye n'osituka n'ojja n'oyogerako ne bakola. Nabana abafu aba disitulikiti nabo balina obuzibu kuba nabo bantu bakozi ba gavumenti, nabo tubagambako bawuliriza n'embuto nakyo kya butonde. Mukama Katonda yakikola. Naye bw'otuuka ku mwana gw'ozadde nga bw'omuwama. Njagala okusaba RDC akufunira batekiniko ng'ensiza abali bakayiba baffe bakola ne tuwumulamuuko ennaku bawumula ennaku 14 Abatanzania ne balekera ab'enkuta ne bakuba n'abamukere babaterewo empenda mwezi ennaku nabo babeereko ku mazzi ebintu bisobola okubalansinga kuba bazzewo olutalo kati essaawa zino lwabamugerera bankuuta nalwo lumiduse ab'emukere essaawa zino kati tusuuliddwa abaana baffe ne bakyasoma tuli mu mbeera kati abatuliraanye bensi ezinyiranye bali mu kuvuba. Tusaba naffe batulowoozeeko nsonga eyo neyasabye amaato obukumi miliyoni lisasula layisensi ya $25,000 ekitegeeza bwe kugadde $250 bwe mwafiirwa ku kya gavumenti eyimiriza okuva mu kene. Kati awo wali ekibuuzo eky'ebyokwerinda ekireese ebizibu byonna. Gavumenti bwe bayafiirwa omusolo gwa $250,000 abaali bawa omusolo ku nnyanja baddawa kubanga be baali bakuba mukene, be baali bakola emirimu gino nagiri. Pointi eyo gavumenti bwe naagitegeera egenda tunula mu nsonga y'okuzza abamukene ku nnyanja with another alternative. N'olwekyo tusaba gavumenti etunule mu ndowooza y'abantu. Bwe twakisinkana pulezidenti era twamutegeeza nti bino bye muli kwogerako eby'ebyennyanja okubula bivudde ku bantu abamukene. Mulowooza bwe twava ku nnyanja ffe twagenda baka kwebaka. Madamu RDC tutegeeza nti abantu 1000 abantu abaali bakuba mu maato 1000 bwe baava eri mu mukene badda kutale kati gye basikira obwennyanja obuto. Bana emisala Madamu RDC mutuyambe mutuze ku mazzi tutandike okukola. Gavumenti twagisaba alternative akatabo kaakano, twagisaba alternative bwe mwawera hali yaako. Twazuula ebitimba ku mazzi ebikolako nga biri 3 ku mukene. Ekitimba ekisooka bakiyita deepnet, ekitimba ekyokubiri bakiyita hali yaako ekyo temwawera, ekitimba ekyokusatu bakiyita lampalanet. Ne muleeta ekitimba ekya cota inveta kyeyakolanga kyakulongoosa ku myalo na kunoonyereza mu risaati ne mukiwa abantu bakikubise. Ebyokwerinda bigenda kweyongera okwonooneka, abantu bagenda kweyongera okubba, abaana ababadde bagenda okusoma bagenda kubeera mu bitundu, temugenda kutereza byakwerinda nga temusolovinze kyamukene. Abakubi b'empuuta mulina okukimanya nti nga tugendedde mu bintu bye nateekera muno pulezidenti byegenda okukwako ababaka ffenna tusobola okuwangaala ku nnyanja ne tukola.